Kintu ekimu kyenzijukira ne kinkabya n'amaziga. Omwami omuwe yajja okunkuba empisa yanzita amaaso gano. Yaneetondera n'angamba nsonyiwa. Naye amaaso tugenda gatta kubanga bakwekengera okuddayo ng'oli mulamu. Kyovola nti amaaso gano galaba. Gatunula naye tegalaba. Amaaso bagatta. Ne sigala nga siraba. Olw'ettaka lyange, olw'ebyange bye nalina yeekolera. Naye kati tupangisa olw'okuba ebifo bye twagula tetusobola bizimbamu. And you busy telling me nti omukyayina bw'anaasalawo. Lwaki omukyayina ye talindako nange n'ensalawo kikyagenda okukola? Mukwano Naalongo oli muganda wange. Oli muganda ndi muganda. Siyogeza bukyayi nze ndi mulokole njogeza mazima. Naye abantu bagamba oyogera bubi. Gwe bajja gy'oli oyogera nga bw'oyagala. And I know bangi mugenda kunkyawa naye gano ge mazima. Omuna ntawa kasa waliyo Katonda ayagala amazima. Tosobola kwogera n'abantu bakulu nga bw'oyagala. Nawulirako ku wadi y'emu eya Mwami Medi. Omukyayina ayina emmundu bwe batokkiriza gw'anaamanya. How can it be? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda ki ekigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda? Emiranga nga mingi, ebiwoobe, okulaajana, obulumi nga bungi mu mitima gy'abantu. Nalabye vidiyo ku SB4 Media y'omusajja gwe batta amaaso. Nendaba ennaku gy'alimu n'okubonaabona. Ebbanga lye bamusiba ne bamugattako n'okutta amaaso ge alina okuddamu okukola. Naye nga bamulanga ebyobugagga bye bye yatuuyanira bye yakolerera mu buvubuka bwe mu bukadde awo mulemirembe ng'alina waawummulira. Nga kye baamusasulamu kyekyo kumusiba na kumutta amaaso n'okubuzaawo famire ye. Nendaba omusajja oyo omuvubuka omuto eyeewaayo n'akola mu myaka gye egy'ekivubuka neegulira akapolitiki we yakagula. Olwaliro ali mu kulaajana. Ettaka lyabwe Abachina balyegabira nga bwe baagala. Mazima ddala ng'okusalawo kuli mu mikono gy'Abachina wawe baagala okukolera n'abaliwo kiki balina okubakolera. Ekisinga okuluma n'okunakuwaza ng'abali emabega w'ebyo byonna beebo betuyita abakungu b'emmengo abakwasaganya ensonga z'ettaka lya Buganda be batunda amataka g'abantu. Nyina vidiyo gye nalabye nendaba omukulu Kiyimba n'owa Kiyimba nga mukambwe nnyo ayogera ebikankana nga bagenda okufaafagana n'omuntu tebajja kukkiriza muntu yenna ayisa amaaso mu bakulembeze ba Buganda. Neebuuza amaziga gano Abaganda ge bali mu kukaaba, embonaabona Abaganda gye bali mu kubonaabonamu olw'ettaka lyabwe nga litwalibwa abagwira ku bwereere ku kifuba. Mwabeyita abakungu b'emmengo, mwabeyita abakulembeze b'emmengo, mwabeyita simanya abakulembeze Buganda beegulumiinze, mukozeewo ky'okutaasa Abaganda bali mu kubonaabona abaddaga bwe batyo. Mukozeewo ki? Mugaso gwammwe ki? Obukambwe obwo bumwolesa nga mubwolekeza Abaganda aboogedde ku muganda munnaabwe eyakoze ensobi ne bamugambako ku nsobi ye gye bakoze mu ngeri y'okumugunjula nga byakola biswaza Abaganda n'Obuganda ne muvayo ne mukola gwa kumwolereza na kukambula Abaganda bali mu kugunjula mu byakoze ensobi. Muli bize mu kuwoleza omuntu yakkiriza omusango gwe yazza. Eyatuula mu kakiiko nakkiriza nti ssente yazengabira era nakkiriza nti kyakola kimenya amateeka. Gwe muli bize mu kuwolereza mukambwalira abantu, mwefudde ab'ekitalo, mwefudde abakambwe ennyo. Lwaki obukambwe bwo temuwolekeza Abachina abagoba Abaganda ku ttaka lyabwe abatwala ery'obwereere? Odde muvubuka nti Naalongo ndi Muganda naawe oli Muganda naye oyogera bubi. Olina Omuganda n'otuuka n'okuva mu statement ng'ogigamba munno ng'Omuchina ayina emmundu bw'onoogaana okusalawo amangu tolina kyogenda mumukola ng'ayogera ekyo oli Muganda. Ogamba Muganda munno mbw'asalewo ku ttaka lye Omuchina ayitwale kubanga Omuchina ayina emmundu. Imagine emmundu ng'Omuchina yagiina ali mu kuyigganya omunnansi mu nsi ye ku ttaka lye. Mutuyina abakungu emmengo muyina mugaso ki? Obukungu bwammwe bwakwambala amasuuti na kutunda ttaka ly'Abaganda nga muliguza abagwira. Mukola mirimu kyegyo egibafudde bize obutalaba Abaganda bali mu kukaaba na kubonaabona, obutalaba Abaganda bali mu kudaaga, obutalaba Abaganda babundabunda be babbako mataka gaabwe
nga banajana obulumi obumwe mubuli temuli obulumi obwo mu mitima gyammwe nga mulaba abaana bannambi ababonaabona ne batwalako ebyabwe bye batuyonde bye bakolerera ne bafuuka emmomboze bafuuka abapangisa ababadde balandira oti abamu ne bafundika nga bageze na mu nkambi z'abalonyi babubudamu basajja mmwe ensonyi mwazinaabawa Buganda mwe abakulembeze Buganda beegulumiinze abatalina mugaso mu Buganda abatalina kyemuyinza kutaasa ku Buganda abatalina kyemuyinza kutaasa ku Baganda bannammwe nga mutunda batunde Abaganda mwe mutunda Baganda bannammwe mwe mutunda amataka g'Abaganda bannammwe mwe musenza abagwira ku mataka g'Abaganda bannammwe bo ne bafuuka emmomboze mwe ne mweyagala ne mwambala amasuuti ne mmala ne mujja mu kamera mutandika okukangakanga abantu n'obatiisatiisa aboogedde ku muli w'enguzi yakoze ensobi omugaso gwammwe mugaso ki abantu bakaaba ulira amaziga uli okulajana ulira ennaku uli ebiwoobe singa TikTok teyajja singa media eno teyajja kusobola kunoonya abantu abo kujjayo mawulire gabakwatako ensi negategeera wallahi singa bafiira neyo nga tetumanyi muli mengo muli abuli sente nakati nchebuzo omugaso gwammwe abeeyita simanya abakungu abeeyita abakungu b'emmengo abeeyita abakulembeze b'emmengo mugaso ki gwe mwine eri bannansi bana Uganda oba Abaganda mu Buganda bwabwe ne bavayo ne bavuma Kabaka wiiki namba mwenda ne musirika tekuli yakola statement wadde n'omu bwe baawummuza Mpuuga olw'ensobi gye yakola ye yennyini gye yakkiriza nti yagikola buli akwata ku muzindalo kati oyinza oga nti Mpuuga ye Muganda Bobi Wine si Muganda nti omusango gwemuvunaana Bobi Wine kuba nti si Muganda nga yawummuza Omuganda olw'obubbi basajja mu kike mubala kike mugoba mwana bana Uganda manya nti ennaku gy'olimu ogirimu ku lulwo enkyukakyuka gy'oyoya eri mu mikono gyo mwennyini tolinayo gw'olinda agenda kukyusiza ggwanga ligwe olina okulikyusa amazima twetaaga enkyukakyuka naye mutuswaziza nnyo basajjamu abeeyita abakungu abeeyita abakulembeze abeeyita simanya abasajja ba Kabaka musimanya abeeyita ab'ebitiibwa muli babi nnyo basajja mmwe taga Mukama n'abakuba bbalaayi n'ababonereza olubonereza olubagwana ku bikolwa byemukoze abantu mmwe